mukwano gw'omugenzi Nsamba Henry yafiira mu maka g'omuyimbi Spice Diana nga tetunnamugenda mu maaso kansooke neebaze abalabi ba puroguramu eno timwebale nnyo okugoberera nsonga eno tuzze nate era tubalambululire ataategeera ayongere okumanya ensonga eno. Omugenzi baali bamitani amannya ge Nsamba Henry. Nsamba Henry ajja atya wa Spice Diana okutuuka okuttibwa? Omugenzi Nsamba Henry yali munywanyi wa Spice Diana oba mukwano gwe okuva emabega nga beegombanga omanya ebintu by'abayimbi ebyo waliwo munne yamuconnectingayo n'amusuubiza nti bw'anaamusisinkana ajja tuusa ekirooto kye ekyo. Nsamba yali muyimbi naye yali yeegomba okuba omuyimbi era nga womanya ebyabavubuka nga ayimbayimbamu ebyekivubuka. So n'afuna omukisa n'asinkana Spice Diana? N'afuna omukisa ogwo n'asinkana omuyimbi ogwo ayita Hajala Namukwaya ffe gwe tuyita Spice Diana. Olwo bamusinkana ne batandika okukolagana n'amuwaayo oluyimba n'amuteeka mu kuluye bakola batya ki ekyaliwo awo enkwatagana eri etya? Enkwatagana kuba bamaze emyaka egisukka 7 nga bali bonna nga bw'omanya abaana bano naddala abaana beegomba nnyo okutambula n'abayimbi. Omwana oyo yali yeegomba okuba omuyimbi ate nga waliwo ne munne yamutwala ewa Spice Diana n'amusuubiza nti omuyimbi ono ajja kwongera okumukwata n'okumututumula atuuse ekirooto kye. So batambulanga ne Spice Diana kiki yakolanga ennyo ewa Spice Diana? Kyesijja kulimba nti ekyo kyo mba nkimanyi naye nze kyemmanyi nti yali yeegwanyiza okuba kubanga eriyo ababeerayo eriyo babbaaka nga oyo bbaaka wa muyimbi oyo eriyo ba designers ab'engoye eriyo ba script writers eriyo ba vocalist eriyo naye nga bonna bayamba muyimbi omu nga bamuteekerateekera ebintu ebyo. Ye Nsamba yali agwawa mu ebyo. Eriyo ba manager Roger abanoonya ebivulu gye binaabeera abamanaging omuyimbi eriyo ba driver. Yali akola ki Nsamba ewa Spice Diana? Nze kyenja okugamba nti yali ali ku Spice Diana nga ayagala kumututumula oba kumusitula kutuukiriza so banavuka abakeera ne bagenda mu bayimbi abo ng'asiiba wa muyimbi eyo ne beebeera mu mbeera zaabwe ez'ekiyimbi ezo abo naku ne lusiba n'avaayo n'akomawo. Weebale nnyo. Mu maka gali wagewa? Amaka ga Spice Diana gali Salama Road mu Chamula zone. Wali wansi ng'okka mu Kinnya ge maka nga manyi ku 32 wategedde. Kati afa atya? Munnange ffe tuba tuli wano ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omwezi gw'omukaaga ne wabaawo omuntu omu eyakubira muze essimu amutegeeza nti gwe taata wa Nsamba Henry nti ye omwana wo afudde. Nze n'amubuuza afudde ki? N'amugamba ebisigadde tombuuza naye gwe jangu mu ddwaliro e Mulago omwana we yafudde naye nga gwe ekyoba otegeera yaggiddwa mu maka g'omuyimbi Spice Diana. Ate nga naamwe mwali mukimanyi nti abeera wa Spice Diana? Ate nga naffe amawulire edde twali tugayina nti atambula n'omuyimbi gwe bayita Spice Diana. Yes. So mutuuka e Mulago nga kituufu? Nze sijja kuwima nti nagenderako wabula ye muzeeyi yagendayo n'anoonya omulambo we gwali guli bamulimba nti gendako mu kazolite anoonya mu kazolite teguliyo bamugamba gendako mu gye bateeka aba accident eyo nga taliyo naye wakati mu kunoonya ennyo waliwo omuntu omu gwe yeekwatako bamugamba bw'oyogera omuntu oyo namulabyeko abaamuleese patro eyamuleese. Olwo essaawa ziri mu mmeka? Nze bamukubira ku makya omulambo yagunoonya okuva ku makya yagulaba ssaawa 9 ez'olweggulo. Ate ng'agunoonya essaawa? Muganda wange enfa ya Nsamba yeewuunyisa buli omu kuba omulambo ogwo mu kugunoonya e Mulago mu mochale yali agusuubira si gye gwali. Eyamukubira essimu yamugamba guliwa? Yamugamba kimu gwe jangu Mulago. Mutuuka mu mochale nga teguliyo? Atuuka mu mochale teguliyo, atuuka mu kazolite teguliyo. Anoonya naye luvannyuma nnyo wabaawo omu gwe eyamulaba n'amugamba muzeeyi onoonya ki? N'amulambululira nga nina omuntu gwe nalabye gwe baleese patro eyamuleese ekiro naye omulambo ogwo gulina we guli mu kafo akamu. Era mu ddwaliro e Mulago? Mu ddwaliro e Mulago. So oyo omuntu yamutwalayo? Omuntu oyo yamutwalayo. Ye yali ani mu ddwaliro? Yali mulwadde, yali musawo, bakola mu ddwaliro yali ani? Ye yagamba yamugamba nti yali musawo. Kati bw'atuuka banoonya bamusanga mu kolido
abalina akafa akamu baali bamukwese ekyali kiraga nti waliwo enteekateeka eziddayo okugujjayo omulambo ogwo bagongereyo gye baali bagutwala. So kati mumutegeera mutya ne mukakasa nti yafiira wa Spice Diana? Wakati mu kujjayo omulambo ogwo n'amawulire muze yali amukubidde essimu yali amubuulidde wa gy'avudde tujja tuziika tukola enteekateeka kuba omala okuziika omuntu ng'afudde mu nfa gy'otategeera oba oyina okugenda ku poliisi oggulewo muki omusango before nga temunaba kuziika emulago baba wa postmortem report postmortem baagituwa ng'egamba nti Nsamba yafaaki Nsamba Henry yakubibwa n'okufumitibwa ebisoba okusalibwa. Okay. Omukoma omugulawo keesi ku poliisi. Tugenda ku poliisi ekatwe kuba bali omulamu baagutuwa ne batubuulira abaaguleese wa gye baakoze eki gye baagujje batuwa patrol eyaguleese naye baakitegeddeko nti omulambo ogwo gwavudde salaama mu kikomera ky'omuyimbi. So muwa aba ku poliisi ekatwe muwaabiraani? Tugende ku poliisi ekatwe tugulawo omusango gw'okufa kw'omwana oyo tubawo amawulire ago omusirikale tumubuulira biki ebyo twawulidde okuva mu ddwaliro omusirikale ekyomukisa omulungi tuba twogera naye n'atubuulira nti ensonga eyo agimanyiiko. So patrol eyavuga omugenzi yali yekatwe? Patrol eyavuga omulambo yali yekatwe poliisi yekatwe naye nga nabo bagamba mu bakubira poliisi y'essalaama yabakubira nga ne poliisi y'essalaama etegeeza nti omuyimbi Spice Diana oba Hajjala Namukwaya ye yabakubira. Ate kati Spice Diana ng'ate abakubira atya ng'omulambo omuntu afiidde mu nju ye? Anti Spice Diana ye mu kubakubira ye statement gy'akola agamba yakubira poliisi era yagamba nti Nsamba Henry yali mubbi yalumbibwa omubbi bwalumbibwa omubbi n'akubira poliisi ejje mutaase baamugoba ne bamusuula ebweru ekintu ekyongera okuwakanibwa. So akubira poliisi ejje egoba omubbi ejje kimu omuntu komaze okutta yabadde omubbi? Yagamba yali mubbi naye ebyalaga ebyo ebifuluma ne bye twalaba tetutegeezebwa yali amaze okufa. Okay. Poliisi statement gyeyina ya Spice Diana ya mubbi? Poliisi yo mu fayiro gye yakola ebintu bino biwanvu kwa n'obuzaabuza bibuzaabuza. Spice Diana agamba yali mubbi ate bo batulaga mu kujjayo bajjayo omuntu yali amaze kukola ki? Kufa. Okay. Anti yali mubbi ne bamukuba n'afa Spice Diana n'akuba essimu bajjewo omulambo gw'omuntu abadde omubbi. Tujja kukkiriza nti yali mubbi naye nsuubira buli munnayuganda. So it is confirmed nti Nsamba Henry yafiira mu nnyumba ya Spice Diana? Webale nnyo. Oba mu kikomera kye? Kati ensonga eyamussa gye mutanaba kutegeera? Naba kutegeera era kye twagala okumanya Nsamba Henry bw'aba agambibwa nti yali mubbi kiki ekyamuttisa kubanga nsuubira singa yali mubbi Spice Diana ayina ekifaananyi kyalina okulaga eggwanga lino oba ensi eno nga bwe yakubira essimu poliisi okujja okukima yali asobola ogikuba nti nnumbiddwa ababbi nga tebannamutta kyogezaako okubanga yalina obusobozi nga bwe yakubira poliisi yalina obusobozi kuba Spice Diana waali waka alinawo abayambi be alinamu babawunsa alinamu ba security guard abakola awaka alina kamera eziri ewaka twandisabye oba buli munnayuganda gy'ali yandiyagadde okumanya kiki ekyaliwo ku lunaku olwo. Spice Diana byayogera kituufu ono omwana yali mubbi nga bwe byogerebwa era kifaananyi kiki kyagenda okulaga kyayinza olaga ensi eno okwongera okakasa ekyo kyayogera nti yali mubbi. Muyinayo mmwe ku bantu era ababeera mu kikomera kya Spice Diana oba oli abayogerako nammwe? Ffe twafuna omukisa kuba neighbor bewa Spice Diana nga tukola investigation yaffe mu audio kuba twali twetaaga amawulire amatuufu. Waliwo neighbor omu gwe twafuna atayagala mwatuukiriza mannya eyatutegeeza eyalaba ebyaliwo era n'ebyagenda mu maaso. Yagamba biki byalaba? Yagamba omwana ono ye kyatakkiriziganya nakyo yadde weewaawo tayagala kuvaayo okulaga nsi eno teyali mubbi nga bwe babyogera. Omwana ono
tabadde mupya mu kikomera kino. Buli lunaku abadde ajja n'ayingira nga bamukola ki? Nga bamugulira, nga bamulaba. Ne ku lunaku olwo lwattibwa omwana oyo yayingira mu kikomera ne baggalawo. Ne bagenda mu maaso n'otandika okukuba. Ye kyatamanya nti oba baali bakuba, baali bamukubira ki? Naye nga ye yawulire nga munda waliyo gwe bakuba. Yawulira nga munda waliyo gwe bakuba. Ebyo abimanyumiza nti byaliwo budde ki? Misana. Bamukuba misana. Misana. Era ye mukuwulira nga bakuba, yatwala obudde okuyimirira. Awulire ki ekigenda mu maaso. Ngeno wuli enkuba si yaki? Si ya bulijjo. Si ya bulijjo. Natwala obudde okumanya ddala ekituufu kiki ekigenda mu maaso. N'awuliriza n'abaako we yayimirira. Akaseera mpawo kaaga. Yagenda okulaba emmotoka ya patrol. Eze. Sawa nga mmeka? Ya mu kutuwa information yagamba zaali musawa nga mukaaga. Mukaaga muto. Omwana ono yayingira saawa 4 ez'okumakya. Itegeeza olwali okuyingira n'okumutta ne bamukubirawo n'afiirawo. Ne bamukuba, ne bamutuusaako ebyo ebisago by'omulabako n'afiirawo. So oyo yalaba patrol ng'esse agiraba nga kusaawa mukaaga. Agiraba kusaawa nga mukaaga n'eyingira, n'etuula, n'eyingira ne baggalawo, ne bateekako omwana oyo. Era y'omu n'alaba alina we yali n'agitunulamu ng'egenda efuluma. Ng'erimu omwana oyo wansi mu patrol nga bamwebasizaamu. Olwo ate mu omuntu abakubira the following day. Kitegeeza omulambo gwa Nsamba gwatwalibwa ne gusula emulago kati ne babategeeza enkeera. Ne batutegeeza enkeera. Ng'ebyo byonna byamaze omutuufu. Nga mmwe abooluganda lw'okwololo yava ewaka n'agenda ewa Spice Dana mwali mwogeddeko naye mwali muwuliddeko era abageeko nti balina obuzibu bwonna ne Spice Dana nti oba tebitambula bulungi ki? Nsamba Henry yali takyasula waka nga yapangisa omuzigo gwe. Naye ennaku nga 2 nga ebyo tebinnabaawo nga tannafa. Yajjako ewaka n'ayogera ne muzeeyi we ne baako bye baayogera n'eyongerayo mu mirimu gye. Yalina omukyala? Amina omukyala. Weewaawo mu kusooka tetwamumanyirawo. Naye wakati twamaze ne tumulaba ng'alina n'omwana. Okay, so kati Nsamba mwamuziika muli mu kunoonya Bwenkanya. Ekifaananyi kyenjagala ow'abalabi ba puroguramu eno era abali eyo naddala abalabye emboozi eno nga temugitegeera mutugamba tuli mu kulwanyisa Spice Diana. Waliwo gwe nalabye agamba nti gwena bye weenoonyeza. Bannayuganda njagala obategeeza omwami ogwo mwalabye ayogera mu katambi ako y'omu ku bavuddeyo okwagala okulwana okutta fayiro eno nga wakati mu kuntiisatiisa nange okuŋŋamba nti nabo basobola okunzija mu bulamu bw'ensi eno singa mba sesonyi efayiro eno. Naye bamuyitaani oyo akutiisatiisa? Saagala nnyo kwogera amannya ge. Saagala nnyo naye bo bannayuganda abaamulabye bye yayogedde baabirabye. Akatambi kazze wakafunye ku WhatsApp yo? Akatambi nakalabye ne ku simu yange namulabye. Wakati ng'ali ku mukutu ogwo ng'ayogera abalaata ategeeza eggwanga ng'ensonga ezo bwe zitalina makulu. Naye olwaleero bannayuganda abalaba puroguramu eno kambaboe omukisa okuddamu omwami oyo. Munnange nakulabye ogamba nti ensonga zino tezirina makulu ez'okufa kw'omwana ono ng'oyogera obalaata n'ogamba nti nze ndi kiyenje mu nsonga eno sirina makulu. Naye abantu abo bazze bagamba ensi eno n'ababagoberera nti bo balwanirira Bwenkanya. Era tubalabyeko nga bakwata ebifaananyi nga babanja Obwenkanya b'Abannayuganda abazze bafa. Naye neewuunya omwami we bwe yavuddeyo ate n'alaga nti ensonga ezo tezirina makulu. Ng'alinga agamba nti Nsamba Henry ye teyali Munnayuganda. Era obulamu bwa Nsamba Henry tebwabadde okuddayo mu kikomere wa Spice Diana olina okutiisatiisa kw'ofuna okuva eyo? Kw'amaanyi nnyo nnyo. Ani asinga okutiisatiisa sayidi eyo? Enkambi eyo erina abalwanyi ab'enjawulo era abantu baayo. Ndowooza kyesimanyi oba omukyala oyo Hajara yabasasula. Bakubira amasimu, bakutega mu kkubo? Bankubira amasimu ne ku kyalo kuno abamu bajja. Oba olinawo ne bagamba nno oli wano nti naye waliwo abantu abaze mu nfa bweti bakunoonya naye tetumanyi ki kyebakola ki kyebakwagaza. Naye bantu mu abanoonya kankwese era omukisa guno balambululira. Munnange nze gwe munoonya munoonyeza bwereere. Okuvaayo ne mmanja enfa ya Nsamba Henry
Sisuubira nti nina omusango gwe mbanzizizza. Kuba nsuubira buli Munnayuganda ali eyo. Yandyetaaze okumanya omwana ono enfa ye yafa ki. Okay. Mwagenzeko ku poliisi esinga ku gye mwagendako ogambye mwagenda kuye ffe tutambudde. Katwe na Gondi na Salama. Tugenze ku poliisi eyo natuwaabye CID headquarter tutuuse mu makooti tutuuse naye tetunnaba kufunawo kyetulaga nti munaddibwamu Bwenkanya. Naye weewaawo tujja kwongera okusaba Mukama Katonda atukwatireko. So omwana katagenda kuweza bbanga ki mu ttaka? Omwana oyo yafa ennaku z'omwezi nga 3 mwezi gw'omukaaga paka olwaleero. So era agenda weza emyezi 6. Agenda weza emyezi 6. Okay. Wadde bino byaliwo temufunanga esimu yonna eva wa Space oba okwetonda ku nfa y'omwana oba okubaako gw'ayogera naye Oluganda banaki? Weebale nnyo awo ng'otuuseewo ffe nga ffe tetumulabangako. Naye nze nafuna omukisa era abalabi ba puroguramu eno simanyi obudde bunaabo tumala. Wakati ng'omusango guno guddiziddwa nafuna omukisa ogunoonyezebwako maneja w'omukyalo oyo. Manager Roger. Nanoonya nandaba ne tutuula ku mmeeza naye nabaako ebigambo bye yaŋŋamba ng'omuntu nange ne mbaako ebigambo bye nnamuddamu ng'omuntu era ne muwa amagezi gano ne mugamba Manager Roger ebyokudda eyo omutiisetiise mulage ensi eno nti mmwe muli b'amaanyi tebikola makulu naye nsuubira nti ebyandibadde kikola amakulu. Ekigambo nsonyiwa kigambo kikulu nnyo mu bulamu. Bangi nnyo mu balabi bazza emisango bwe giti. Naye ekyandibadde ky'amakulu nnyo n'ogamba omuntu gw'ozzizzaako omusango tikinsonyiwa. Waawo obulamu bw'omuntu buyinza obutadda. So mwasinkana nga yennyini yakubira essimu nti njala kusinkana? Yankubira essimu. Olwo akugamba ki ku ssimu nti akusinkane mwogere ku ki? Waliwo munne ye nga ye si ye yankubira naye alina omuntu gw'atambula naye. Ne bampita mu kifo ekyenjawulo nga baagala twogere ku nsonga zino. So naye nga ye Spice Donna tewamulabako oba tewafuna ku ddoboozi lye? Era bwe natuuka mu maaso ga maneja oyo ne mugamba ensonga zino zoogerebwa naye erinnya erisaawundinga mu kintu kino lya muyimbi gwe bayita Spice Diana. Okwogera twogera naye ye aliwa. N'agamba nti nze nkimala. Nantegeeza nti omuyimbi taliiwo ye yajja okukimala. Kati bwe mwakanya naye bye mwakanyako tebyateekebwa mu nkola kuba ebiseera ebisinga abantu basinkana one on one mubaako bye mukanyako tebyateekebwa mu nkola gwe kukuvaayo otandika okuddamu okubanja obwenkanya? Mu nkusisinkana ne Manager Roger yantegeeza ye ayagala nze nneesonyiwe omusango guno era nguveemu. Ndekeraawo okwogera erinnya Spice Diana mu kamwa kange njokeraawo n'okwogera erinnya Manager Roger mu kamwa kange. Naye nze mu ntegeera yange so kitegeeza meeting era yali yakutisa yali yakubaako kimutuukako ng'omuntu kino nja kitegeeza Manager Roger gy'oli n'abatulaba n'abatuwuliriza n'abatugoberera ekyokukangakanga omuntu mu nsonga naddala nga efaanana bw'eti ey'okutta omuntu tekola makulu. Manager Roger oyogera nange ku masimu byompandiikira mbiraba nange byenkuwandiikira obiraba. Nze mba nkuwandiikira nga nkutegeeza ensonga emu. So mwogezegana ne Roger ku WhatsApp? Alina ne bantu bansindikira. Alina ne gwe yasembye gwe yansindikidde nga amugamba yogera n'omwana oyo tulabe ensonga ebweyinza okuggwa. Manager Roger ensonga eno okuggwa ekyokukola okimanyi. Ki kyalina okukola? Gye wazza omusango omanyiyo oba gye mugamba gye mwazza omusango taata w'omwana oyo mumumanyi ne famire weri mugikola ki? Bagimanyi. Ng'amateeka tegannakola kuba g'amateeka mwagakoze mwe kye mugaagala nammwe mukimanyi omwavu tasinga muki? Musango. Mugezezaako nnyo okutta omusango guno naddala okugujja mb'amawulire kuba ab'amawulire bo mubatiisizza mubagobye mu musango guno. Kyemmanyi omusango guno mugulabye mwenna gye muli gubadde gwasirika tegwogerebwako. Eriyo amawulire bw'olaba nti ono aguzuukusiza atandise ogufolowinga oyo nga mumukubira amasimu nga mumutiisatiisa naye nze ngamba ebyo tebikola makulu. Okukwata essimu okubira abaana b'amawulire omugambe ggwe kiki kyoyagaza omusango guno? Nammwe abaana b'amawulire kino nkibagamba luno si lutalo tetuli mu kulwana lutalo
Era tetuli mu kutta kivulu nga mmwe mu byongeesa mbu tuli mu kulwana kutta kivulu kya muyimbi. Nedda. Ne buli Munnayuganda yenna gy'ali yeetaaga okumanya omwana ono kituufu yafa ki? Era ebyogerebwa nti yafaanira mu maka ga muyimbi Spice Diana bituufu. Mu kuziika kw'omuvubuka ono waliyo omuntu yenna yajja kuva mu nkambi ya Spice Diana okujja okuziika? Taliiyo. Kabeere ba managers, kabeere baani? Taliiyo okujjako okubeera ku masimu okutiisatiisa. So kati taata w'omwana ono ali mu mbeera ki? Muzeeyi naye baatandise omutiisatiisa, bamukangakanga olwa videos z'obadde olaba nga avaayo abanja Bwenkanya, bamukubira amasimu bamugamba nti singa tova mu nsonga eyo. Bambi naye baatuuse n'omwekyayisa ensi eno kuba bamusuubiza naye omutwala mutabani we gye yalaga. Okay. So kati temulina kye musuubira kyonna nti oba yasaddaakibwa busaddaakibwa oba yakubibwa bukubwa, mulina kimu nti kali yakubwa bukubwa? Okusinziira ebiwundu by'alina, omwana yakubibwa, yafumitibwa ebiso. Talina organ gye mwasanga teriimu, nti oba temuli lulimi, nti oba temuli nsigo, oba temuli biki? Okusinziira bw'otunuulira omwana oyo, nze nga mu ntegeera yange. Mu ntegeera yange, nalabanga ayinza n'oba alina ebitundu ebimu by'atalina. Kuba olw'ensonga baamala otula omulambo ogwo. Baali bamaze ogukolako ebyabwe bye bagukola ki? Ebyabasawo by'ogutunga. Bamaze okukola ebyabwe bye baali baagala. Okay. Kati nga tosobola kumanya we wataabadde kino. Tosobola kumanya wataabadde. Eyina emyaka emeka? Nsamba Henry yalina emyaka 27. Oh. Yali akola mirimu ki beside okubeera nga musajja mukubi w'amataffaali. Mukubi wa bloka, amala okuba bloka ze. N'alyoka agenda mu bya music bwe nga bw'obirabye. Bw'ojja olaba obutambi obw'enjawulo. Okay. Naye nga tetunnamaliriza, nja kusaba Abannayuganda era okubategeeza. Munnange luno tetuli mu lutalo nti tulwanyisa muyimbi. Nga bwe bijja bivaayo. Nina omukyalo omu gwe nalabye. Ng'ovaayo ogamba tuli mu kulwanyisa muyimbi era tujja namumalako ekisa kyabadde ajja alaga ensi eno ne bayambako. Ne tujja kwebuuza munnange okuyamba. Kituufu oyamba era kirungi buli omu akyagala. Naye oyambye mukadde ki? Poliisi yasobodde okutwala obuvunaanyizibwa okusaba ku Spice Diana abayo ku footage ali mu nnyumba ye kubanga ennyumba ye ngimanyi eriko kamera. Poliisi yatutegeeza nti munnaye Spice Diana abagamba kamera tezaaliko. Okay. Naye ate nze ayogera naawe mu kusisinkana manager Roger alina akatambi ke yandaga ku ssimu ye ng'akozesa essimu ye akandaga ebyaliwo. Yandaga akatambi ako nze nakalabako n'amaaso gange era na buli Munnayuganda gy'ali bwe njagala osigire ekifaananyi akatambi ke nalaba. Akatambi manager Roger ke yandaga kalaga Nsamba Henry nga tannattibwa ng'ali mu nnyumba ya Spice Diana oba mu ddiiro. Kye neebuuza akatambi ako ye yakafuna atya? Bw'aba ategeeza ensi eno nti kamera tezaakola ki? Mu ddiiro yali akola ki? Nga mulimu n'abantu abalala nga alimu yekka? Mu ddiiro omwo Nsamba Henry akulaga yayingira mu nnyumba. Nze okusinziira ekifaananyi kye nalaba era kyenjagala osigira omulabi wa puroguramu eno akirabe akitegere bulungi. Nsamba Henry mu nnyumba muli akulaga waaliyo nga omuntu eyali amuyise ajje basisinkane. Era akulaga bw'atuuka mu ddiiro waliwo olukuubo, waliwo n'ebisenge eby'enjawulo. Akulaga yali alina gy'alaga nga waliyo omuntu eringa amuyise nti jangu bw'otuuka mu ddiiro yitawo, jangu onsange wa mu kisenge oba eyo mu maaso. Akatambi ako manager Roger kaalina kalaga bw'aba bagamba nti Nsamba Henry yali mubbi. Kalaga ebintu ebyogerebwako ebyandibbiddwa byaliwo mu ddiiro awo. Era akatambi kabiraga. Balina biboogera nti yali abba kino na kino. Bagamba yali mubbi. Naye mu ntegerange ne mu kusuubira kwange nti omubbi bw'abazze ebintu ebyanguyirwa okubbibwa. Ayinza okuba nga ekyo tokiteekako galanti. Asobola okuba nga ayagala ssente, asobola okuba nga ayagala wuufa eri awo, asobola okuba nga abadde ayagala laptop eri awo, omubbi ye kyagwako kyatwala. Kati akatambi ka manager Roger ke yakula kakulaga enkuba nga bamukuba. Awo tekalaga awo. Wabula tekanambulya konna kanzi kammalirayo. Lwaki yali akulaga katambi ako?
kyeyali agezaako okundaga ng'akulaga nti omulenzi yajja kubba nti ndi eno mpoggana kubeera yakiŋŋamba nti ndi eno mpoggana era ŋŋamba bannayuganda nti manager Roger ne Spice batta omwana naye simanyi byaliwo. Okay, kaso yali agezaako okulaga ebyaliwo. Ye n'agezaako okundaga ng'ebyaliwo. Kale emboozi yansamba Henry omugenzi bweto bweri gw'omulabye osobola okwesalirawo amazima okusinza ku bwanasimbu ono byanyonyodde, osobola okusalawo okusinza gwe ku kyowulidde. Naawe osobola era comparinga versions ezenjalo zozenga owulira ku mboozi y'emu. Namukwaya Spice naawe osobola okuvaayo. Anyway, bwe kiba nga kituufu tewatta muntu ono, oyina empewo, oyina media, vaayo oyogere. Kuba oli celebrity, vaayo oyogere, ensi ekutegere bulungi, erinnya lirongooke. Providing ebiseera singa baba bakuwairiza naye ng'olina footage. Providing a footage, family etegere nti omulenzi yali mubbi, yabuuka kikomera, yakola atya. Actually katono kennyo wali eri kalaga engeri gyayingiramu kikomera nti bagulira muggulire geeti oba yabuuka n'agwa mu akatambi awo byonna tekabiraga. Okay, kale manager Roger ne crew yonna ya Spice Dana mukwatagana ensonga ne family mugiwa Bwenkanya ne police twagalira okwongera okugisaba. Ebintu ebimu bitekamu olusaago n'omuzannyo naye nga oluusi mba muzanyira ku bulamu bw'abantu. Police ki ejja neyinga nejjayo omulambo netakola investigations. Spice Dana kitokera n'asooka kutwalibwa ku police. Omulambo ogufiridde mu nnyumba yo oba mulambo gufiriddeyo abasemotto oba baleese muleete ekitokera ddala police kyekola kukwata nannyini kifo awabadde omulambo guno kubanga gobeera suspect asooka. So we expect Spice Dana okuba nti yatwalibwako ku police n'akola statement bwepo n'abo abantu abamulinaanye. Family nayo neeyongerezaawo naye police awo mwalagawoko obulagajjavu. Then ne kamera eza Spice Dana eziri mu nnyumba asobola okubawa footage oyo bw'aba tasobola mu kweseza eggwanga ezasimbwasimbwa ku makubo. Ekirala musobola okukola investigations okuba ku nearby ba neighbors ne muvaayo ne mulaga ekituufu ekiri mu ggwanga naddala ku nsonga y'ensamba Henry. Kale ngenda bafundikira wano yenze muzzukulu wa Kisolo. Nga tonnabaako nfundikira. Kati ninyo nina kye mbadde njagala okulambulira bannayuganda. Ennaku z'omwezi nga 13 January tugenda kwabya olumbe lw'omugenzi ensamba Henry mu maka wano e Bunnamwaya. Bangi nnyo mubaddeeyo nga mwebuuza mwagala abandyagadde okujja okubeerawo. Era nina n'abalabya programu emu benjagala okwebaliza wano mukyala ziti bakwita Vivian. Watusuubiza ejjinja ery'omuwendo di watuwadde ogenda okuteeka ku malaalo ga nsamba Henry. Okulumirwa awamu waliyo ne bannamawulire abamu muŋŋamba okusinziira mu bannammwe muŋŋamba abamu munnoonya okwagala okubawa amawulire gano naye nga bababuzaabuza tisirabika. Kansinzire ku mukutu guno mwenna bannamawulire nga gwe wandyagadde okujja oyongera okulaga Uganda n'eggwanga obwerufu mu musango guno okunnoonya eno ngenda kuwa namba yange ya simu yange weewaawo abalala mulabika muntiisatiisa muŋŋamba lwaki nziba lwaki bakola amawulire gano. Eno essimu yange eri 07 07 87 78. Gwe wennangu ne bw'oba wandyetaaze kujja mu lumbe lwaffe kutubeererawo osobola okunnoonya. Okay, kale subscribinga, likinga, sharinga babike nti family eno oboolyawo efuna obwenkanya. Ngenda kubayita interview endala nga mbalaga ku muzeeyi naye ate tulaba embeera gy'alimu oboolyawo bwe tunaatukwataganya mu mbeera bufaanagana bwetyo obwenkanya bunaalabika eri family eno. Kale likinga baako gw'otegeeza, sharinga era baako ne gw'obiraga ebintu bino. Genze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo. I sign out.